Abakinjagi bano babukereza nkokola okulumba ofiisi ya RCC wa Kampala Pimbaza Ashaka gwe balumiriza okugotaanya emirimu gyabwe naddala nga yeekobaana n'abagagga abaagala okubagoba. Kyokka Ssaabaduumizi wa Poliisi naye akedde kusindika abaserikale abakulembeddwamu omuduumizi wa Poliisi mu Kampala n'emiriraano Andrew Felix Kaweesi ng'ona asabye abakinjagi okukakkana nti ensonga zaabwe zikolwako. Kaweesi ategeezza nti Ssaabaduumizi wa Poliisi yeeyamye okubatabaganya n'ekigendererwa ekyokumalawo enkaayana. Kubanga bamutaana omusaba tajje wano kyendowooza nti yandibadde yakola naye alina ensonga lwaki tajjangawo kubanga nze nembo yansabye security yeekala kinandibadde muwa ne tujja ffenna wano n'awuliriza n'ababuulira nti banange bino byempulira mwemwogerako mbyogerako. Abakinjagi bano baludde nga beerumaaluma nga bagamba nti waliwo abantu abagobaganya ate nga bonna balina akakwate ku mubaka wa gavumenti mu Kampala Samuel Pimbaza Ashaka. Bano basanyukidde nnyo ekikolwa kino ekikoleddwa poliisi. RCC omutukomereko ebigambo byayogera era waaba ayagala nteeseganya ffe ng'abasuubuzi tujja mwaniriza wano ajje tumulage buli kimu kye tukola wano ajje newano amanye embuzi zetusala ente zetusala ne ssente ezivaamu tuli beetegeko bimwandulira. Mukama waffe tuwulira okunyolwa kw'amaanyi ng'omuntu ali mu ofiisi eyandibadde egatta abantu ba wansi ate nga ye mwasinziira okuwakanya ebiragiro bya pulezidenti. Poliisi esuubizza nga bw'egenda okunyweza ebyokwerinda mu kifo kino.